Abakungu b'ebitongole ebivunanyizibwa ku ntambula y'omu bbanga nga bakulembeddwamu akikiikirira David Nkuba-Mpango olwaleero basisinkanye akakiiko ka Paalamenti akalondoola ebitongole bya gavumenti okunoonyereza ku buwumbi obuli eyo mu bisatu obwewolebwa gye buvuddeko n'ekigendererwa eky'okugaziya ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Miliyoni za $2 zirimu biliyoni za Uganda 307 okuzimba ekisaawe era abayise bakira kiri mu kuzimbibwa. Naye ebyembi bw'otunuulira ebiwandiiko bya Auditor General twamala kwewola tutandika okuteekateeka ssente bwe zinaakozesebwa. N'essaawa ya leero endagaano yakolewa yali wakati wa Ministry ya Finance ne Bbanka ya China. Ababaka abatula ku kakiiko kano bagamba nti ensimbi zino okusinziira ku alipoota y'omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti tezimanyiddwa ngeri gye gyasaasaanyiziddwamu nga n'abaazeewola baazifuna tebannateekateeka ngeri ya kuzisaasaanyaamu. Abakungu okuva mu CAA era babuuziddwa ku bitereke ebigambibwa okugibwa ku nnyonyi nga kigambibwa nti byalimu ssente wabula mukwanukula bano bagaanye okubaako ne kye bamanyi ku nsonga zino bwe bategeezezza ng'ogwabwe ogutali gwa kukebera bitereke biggibwa mu nnyonyi kuba bo bavunanyizibwa kukkiriza kuyingira kwa nnyonyi mu ggwanga kyokka. Carrying national currency is a special sensitive operation. Therefore, you don't expect CAA to go there and count pallet by pallet. And you are not bound to tell us what your responsibility is not or what it is. Just tell us what you observed on this flight for the purposes of the people. So, you said that the central bank carries out special operations without notice of what luggage is being carried. And this exonerates. Aviation Services of Kenya. They came and applied for a flight, that flight clearance, which was and indicated it was carrying printed material from printed material to Uganda. So the issue of currency, as my colleague was saying, special operation, I think it comes in at the last minute. Okwanukula kw'abano tekumatizza babaka era bagamba nti bakuyita n'ekitongole ekiwozi ky'omusolo bongere okunnyonnyola ku nsonga zino. Tujja kwagala okuinteractinga ne entities endala ezikola ku kisaawe revenue wa customs naki tulabe ddala obulamu bw'abantu oba n'ebintu n'eggwanga lyonna okutwalira wamu kuba bw'ogamba nti entity emu nga Bank of Uganda ffe eba special operation tetutegeera byereese kasita tuba nti Bank of Uganda kitegeeza n'omuntu omubi asobola okuyitira mu Bank of Uganda n'aleeta oba oli awo ebintu ebisobola okukola ki okubanga bikozinga bireetera eggwanga okubanga ligwa mu buzibu. Naye ekyo kiraga nti waliwo laps tomanya abantu bayinza okukusa ebyokulwanisa n'enjaga n'ebirala kubanga bwemubanga mulimu infiltration mu security kitegeeza nti kiba kireetawo obutali butebenkevu mu ggwanga. Komite agenda kwetagisa okuwuliriza Bank of Uganda ewulirize n'aba security ne civil aviation kubanga bw'ogamba nti nnyonyi yapangisibwa kuleeta nsimbi n'olwekyo Bank of Uganda yeetabulesi kabina kamotoka n'eteeka ku nnyonyi ng'ate mulimu ebintu by'abantu abalala ebitateekwa kuyitawo nga tebicekingiddwa omanya nti waliwo obuzibu omundi omulala basobola okuleeteramu ekintu kirangana kya bulabe eri eggwanga. Shamimu Nayiga yabaddeyo ku Radio TV Amasukulumu.